Lillian. Yamulumba Lillian. Eh? So wait, you call my fiancé by his name? Kati linda ko lwaki bba wange omuyita linnya lye? Anti kuva buto. Ye Kenneth. By his name. Hey. Would you shut up your dirty? Nego osobola okusiisa ku kimwakyo. When you see your brother, won't you recognize him? Kuvadde nga bulazo. Eh? To beat him. Oli wankebuka gwe. Kati no guno guba ogusemba. Eh? Toddamu muyita erinnya lye. Owulidde? You ever dare togeza to do something to come in between me and my friend? Ate singa okola ekintu kyonna ekyokumwesembereza ng'ogezaako okutwabula gwe. The next time I see you close to my fiancé. Era olunakola lwenziramu okulaba ng'omusemberedde gwe ogenda kummendekera. Stupid. Kenneth married this one, wahala go deal. Wabula gwe kansabe Katonda aleme kuwasa kubanga tujja kuba tuli ku kyo. Owaaye nkugambye ki? Addage kati mukazi watu atandise okuteekawo ekibeerabeera yateebereza nti maidi ono ne bbaawe oba fiyanse we waliwo ekigenda mu maaso n'azimbula kusembera kati wulira. What's that smell? Kyekimunya bannange. No! But nothing is smelling. Kiki waliwo omutima gw'ekiyitiko wano? That ring. Date nze ate sina kyempunyiza najja namu gundi gwokyuma. Yes, alright, atera katugitandike mu bulambalamba awo mba nkubbirako kubiri munda tuli kafirimu kaffe kano aishale kano kanyuvu nnyo ebitagambika ate kasitantandika n'ekyo kigambo manya mugo gwa sinema gundi gwe tolekate kafirimu kaffe olutalo lwa love wabula ate gwe amaziga we gaba nga gakuli kumpi kubanga kalimu okukaaba tulina okukaaba muko wabula kati amaziga gaba gali kuli kumpi akatambala kateeke ku mabbali ojeyo blanketi y'ekyoya tugirabe. Ntumira kabulaza wange bamuyita Chef Josh omusisisisi mwana mulenzi ono ate musimanye ebitegambika. Actually Chef Josh omusisisisi alina service ey'enjawulo gy'abakolera ono yabasomesa enfumba ez'enjawulo abasomesa courses zino eza like ebintu by'okufumba barista and whatever ebyo byonna kuweerere ku YouTube ye kati gwe no genda ku YouTube yo searching Chef Josh omusisisisi osubscribing. Tulina n'ekitambula mu group zaffe era nga kadde kakwefunira family wofuna family kiba kitya family eyo be bantu abagenda okubeera nga bagoberera banga bakugobe bantu bosi abagenda okugoberera ayu fine oli bulungi oba nedda singa wabaawo omuntu agudde mu buzibu nga wa family aba wakuyambibwa mu group zaffe katugitandike kati wetutandikidde ekididike ku screen nga ye mwana mulenzi ono ali mu kwetereza aba ali wano olugine lweggula. How many times would I tell you to always know? Naga Nerian, mirundi emeka gye nnina okugamba okonkone nga tonayingira. Ndindaho naawe sha badde nolongoosa. Actually ndi mukupapa agenda kata gwe tolanga ndi bwerere. Mbugo oli bwerere. Ani ali obwerere ng'ate kasulu talabika. Amugamba weerabidde emirundi gye nakunaaza ng'okyali mwana muto. Gundi gwe nkuze. That was a long time ago. Why akaseera kali kawanvu I'm a finance. Kati esa zino musajja mukulu ate era ne wogatagata boyfriend bo toyina gyontwala. Who is deceiving you? See, why? I don't have a boyfriend. Why nze sina boyfriend? I'm ready to have a boyfriend. Owulira ate era siri willing kufuna boyfriend n'omu. Of his buttocks. Kati gwe newogatta obutafaali bo toyinamu yadde ne ssente nga nawe weekata mu basajja. That you know rich. Toli mugaga gundi gwe tonjerega. Gundi lekera aho neka nongoose nawe njagala genda nja kukuba piro nja kukuba piro kati nono maidi ate ono mwana wa mu nnyumba muno kati munange ayagala ku papa agende mu katale naye omuzannyo ogulabye bantu bakulu bazannyanga baana bato katugirabe. Hey son, how are you? Kati maama ali wano omutabani najja. No, I didn't go to the have a friend today. Nambuzo wae togenze kola naga sigenze mama. Why are you looking all beautiful this morning? Mama lero ngokedde kunyirwa olagako wa. I'm having a meeting with the client. Naga munaye ninayo olukiiko ne client. Okay. Okay mama kale tuka bulungi. Kati mwana naverie Lilian mukozi wa wano. Ma. Hello mama. I'm ready to go to market. Munaye ndi mwetefutefu kati njaga genda mu katale. Before you buy. Kalaga mama wetegereze ebintu nga tonnagula. Oli wagende n'oleeta ennyaanya eziduze. Naga mama oyo nno nga talina bwongo gw'otuma. Kulowooza n'abijjukira. Can't you let this girl breathe?
Just for once. Namugane gwe tosobola kuleka mwana ono. Don't mind this. N'omuleka mukono otamusojja sojja. You are the one that started it though. Gundi gwatandise olutalo. Yinze? Amama oyo nawe muleke talina makulu. N'amutega. Naye n'amulinnya. Ekiri wano. I don't have time for you too. Ne mama talina budde bwabo. Ababiri. Omu mwana mu nnyumba, omulala mukozi. Maid. Yenini yani. This house. Agaddayi koma obukomi mwene nnyumba. Ogenda kummendegera. Kati munange batuli awo Fly Emirates netuuka. Ntumira ku baana mwenna nga mwagirinya nga muva mu Uganda kyammwe kino. Ne mugendako eyo okunoonya ensimbi nga matino Mukama bateeremu ate obwangu ebyabatwala ebweru mu bifune mu budde obutali bwawala ate era agobere wala abafere abasobola obakyusa timing ate babatwaleko ssente zammwe mu ngeri emu oba endala. Mba mwagala okugula amataka Mukama ababeere abawaga amataka ge yabateekerateekera nga gammwe n'ebyapa mu bifune kwegamba obeere n'obwannannyini. Ekirooto kye kyakutwala ebweru oveeyo ng'okifunye. Kati we tulaba eno endege tulaba nti waliwo omuntu ayingirawo ate wano mu Ikoyi Faromo mu Nigeria ate kulwa nga girlfriend w'ono mwana mulenzi amugamba munaye ndi bulungi. Dad got me another gift for my birthday. Another car. Making it my 5th car. Kati bambi kakyala ke kabadde bweru. Because he didn't give me any of the car to bring here to Nigeria. And kati munange mbu taata we teyamuwadde motoka yonna kujja Nigeria. Namugamba niwujja vuga mu yange. Really, babe? Yeah, baby. But okay, I'll just drive one of my old cars. I'm sure Namugamba naye nja kuvuga ku motoka zange enkadde. Tewali buzibu. He did. Kati ono muva Bulaaya America musama kati aba ayogera alele jagala anyumye kino na kino ono omutwe ne gumuluma. Pulira omutwe guli mu kunnuma. Omanyi waliwo omuntu asobola okwogera n'ayogera n'afuuka kati. Ebigambo nabyo birwaza omutwe. Tofaayo empeke kale gujja kakanago kanendowooza kakerere kakendeeremuko. Kaliya n'akomawo okuva mu katale. How are you? Oli otya? Hope you got something for me from America. Banaye kansubira olina kyondeetedde mu America. To be honest, I didn't know you were still going to be working. Ekituufu kyo nansonyiwa mbadde sisuubira nti okyakola mu nnyumba eno. Sina kye nkuleetedde. And why are you holding your slippers? Why? Lwaki silipa ozikwatidde mu ngalo awo? Nalaye people. Nagamba They once come for this Lagos. Gwe olaba mu Lagos eno. Show them sabi. Nina abantu b'ensanze naye mbalazeeko nzange. Otegeeza ki? Did you fight with them? Simanyi tongamba nti olwana. Nze okulwana. Mbawutudde buwuttuzi. Come out from them. Waliwo abadde bagala omunyakulako ebintu bye. N'abalwanyisa. Nagamba gwe lumbajja kuulutulaga amatama. So you're saying you're stronger than me? Of course I'm Kyogamba mwosinga amaanyi gwe. stronger than Gwe osinga nze amaanyi. Igwe. Kati n'ava wali girlfriend we n'atandika okuzanya ne Mace. Why Kenneth? I thought you said you had a headache. No. Ongambye wano nti olina omutwe ogukulu. Leka mulage lwaki anje gambo sina ma. Why? I don't know how strong I am. Behave yourself. You should get it when you're done. Excuse me. Ate girlfriend we tanyiize. Omanyi okubeera nga girlfriend waali awo naye ng'omuzannyo seba alina mungi. Sure. Kwono. Babe, hey. Maidi. Namugamba tomufaako oyo nja mukakkanya. Kati mwana mulenzi. Nasalawo atayambuke waggulu. Namugamba munaye kakkana. Girlfriend we yaakakomawo okuva e Bulaaya. Ne baaba bano bo. Jjukira bakuze bonna okuva muto. Mwana muwala ono yajja okola mu nnyumba eno nga muto. Kwegamba nga n'omulenzi ono muto so bakuze bazannya bonna. Ono yanyiiga n'asibamu ebibye. Mom, I'm sorry, but I need to leave. Mama ngenda. I'm not happy, okay? Mama siri musanyufu. Maid. See, Mom, I feel like they're having an affair or something. Mama nze mulindowooza Maid ne mutabani wo bayinamu engeri y'okweyagala. Mom, can you imagine that Kenneth told me that he was having a headache? Mama okimanyi mbadde njogera ne Kenneth n'aneesamba mbu alina omutwe ogumuluma. Kyokka ate Maid waatuuse. So much Sebu ne bazannya ng'alinga omutwe gwe gutalumanga kalinga agamba nze amulumya omutwe. Kenneth. Naye kakkana. I'm in front of nja kuba njogeramu ne Kenneth mutabani wange. I was 8. Naye munnange ebyo bazannya lwakubanga we batyo bazannyanga nga bato. Yes. Kakasa maama. Nenga njagala tebalina kigenda mu maaso. You have not told me about America. Naye tonnanyumiza ku bya America.
me more about that. Ma'am, see, I would have loved to, okay? But I'm really rushing because I have a... Naye mama, nina binjere by'okunyumiza mu America ne. I'll be here to... Engeri gye ndi mu kupapamu kansobola otuuka eno ate mmale nkomewo. Kale ngenda kudda dde mbadde ng'agenda onnoba. Mama n'amusiibula. Mama yamulaba nga munyirivu. Naye nze ndaba akati akawedde emirimu ate akakulu akakalu akatalina bikoola. Kati mama okudda nga oli teyakoogerako bano bazannya. Kulikayo mama, oli otya? Can I go get your lunch? Mama nkulete ku lunch? Tofaayo nzize nzikuse. I'll see you later. Continue praying. Kale tofaayo nja kulya oluvannyuma. Bano nga basigala wano tulaba olutalo lwa laavu. Olutalo lwa laavu. You know what I said before? Kati balimu apaaca alumbe. Explain. Bagwe gw'omuzannyo nze naawe. Naye nga mwebale nnyo abagiraba abangoberera VJ JoshK abasubscribinga. Wobanga onoonya firimu simanyi olabe part 1 onoonya part 2 gyeri nyiga bunyizi mu kafaananyi ka channel ginoonyeyo ku YouTube VJ JoshK Films Official gye zisangibwa. Where are you coming from? Kati maa yamubuuza ovaawo. I am coming from Kenneth's room. Mama nva mu ruumu ya Kenneth. Do you know that both of you are adults now? Neggo kimanyi nga mmwe mukuza ababiri. It's no longer acceptable in Era muzannyo gwe muzannya tegukkirizibwa. It's just like a brother. Mama Kenneth alinga brother. It's not your brother. Gundi oyo si brother owo nze amuzaala akuzaala naawe simumanyi. Closeness with him. And that closeness has to stop. Kati munnange engeri gye mwesemberera ennyo ereetera girlfriend w'okufunamu obujja kati alina okukoma kati ne maama alina engeri gy'atunamu ng'ekizibiti mu budde bw'ekiro oba emisana baalinako akamwenyu kati maama najja so ataddewo envumbo teri mwana wa bwala oli gundi kwegamba maidi kuddamu kuyingira ruumu ya mwana mulenzi kilozinensi gye baliko ereetedde oli omuwala okufuniramu enkenyera. Lutalo lwa laavu ye firimu kitundu kisookera ddala eba yaabuna era nga tujja kugira tuginnyonnyoke. Lilian. Kati maama najja n'abimubuuza waliwo ekigenda mu maaso masekati go ne Lilian. Lilian? Ne maama. There's nothing going on between me and you. Tewali kiriwo mu masekati gange na Lilian mami. I've always seen Lilian as my elder sister. Naawe oli mutwala nga sister wange omukulu baaba. Your fiance is no longer comfortable with ati munnange mukazi we utali comfortable na kino. You're not comfortable with? Nga lwaki tabeera comfortable na So you're having an affair with her. Muli alowooza nti munnaye gwe ne Lilian mweyagala. Seka nagajja atono tali serious. Enseko zaali zikusindumyeko naye nga toli munyonyoogere. Me. Ate nga zakuddayo nkalirira. Yeah, that's my sister. Agamba maama Lilian okimanyi mutwala nga sister wange kati ate tubeere naafe yamu tubeere nga tulimu ekibeera. I'm doing anything with her. Come on now. Tewali nawe maama kigenda maaso. Kansuubira ekiri bwe kityo mwana wange. Rosa, a very nice girl. Nambi mukazi wono muwala mulungi. Mbugundi ani? Why did you eat? Omusama mulungi. That's what she told you. Kati maama akugambe biki? Cynthia. Why? Sinsi yamuna ebyangambya. Ndaze nti olinga atamuliiko obudde obuwooli. Erika, father story. Ni maama golowooza tulina emboozi etugatta ne Sinsi ali mu bino simanyi Amerika simanyi taata simanyi Lamborghini zeri simanyi zitambuza mbirizi ebintu bwe bityo. And she didn't even give me. Oli Lilian gundi yampa akadde akamala ne tunyumyamu. Lilian talks too much. Nga nkimanyi Lilian ayogera bingi nnyo. Listen, mom. Nothing going on between you. And I. Okay. Literally nothing. Alright. Kati yamukakasa namugamba munnaye maama tewali kigenda mu maaso masekati gange ne Lilian era genda weebake. I was not bothered when you were kids. Ati munnaye nali sifaayo luli eri nga muli baana bato. It just happened. Ne kati mukuze. Nsumaacu yo esobola okubeera nga eraga egenda mu sowaani yawe osegera ekintu ekyo. Kati mwandibadde mubivaako. Kati maama olw'okukuuma emirembe n'obutebenkevu mu relationship ya mutabani we n'oli Sinsiya omusama ono byazanyazanya ne Lilian. Wayi Lilian wamma kuba essimu gwe tunyumyemu. Tewali kiriwo mu masekati ge ne Lilian kuba bakuze bonna. Kati maama abaali wano nga Sinsiya atuuse. Akomyewo. Oli otya munnange ndi bulungi maama. Ati mu Amerika bwe batye bakikola.
You're welcome. Munaye kulikayo. Actually, I came over because I want to spend a weekend with you. Ati kati munaye maama nkomyewo mpape kubanga njagala kubeera weekend yonna nga ndi nammwe. Well, Kyo kirungi. about that, but for now, let me spend the weekend first. Kati munaye. Maama ye abadde ayagala babeere lumu wano bonna. Namugamba kansooke mbale weekend. Cynthia. Auntie Cynthia, kulikayo. Morning. Nange ndi bulungi. Thank you, man. Take her luggage to her fiance's room. Why? Soko otwale omugugu gwe. Make sure you. Ewa bbaawe. Kaka okitegedde? Your juice is fine. No, andi bulungi. Bantegekere ka juice kijja kuba kinkolera. Tell me about it. Well, man, America Ati is maama ayagala okumanya ebya America bagimusiigire mu kifaananyi ky'ebigambo. noisy. Yadde talina ssuubi lituukayo era bamubuulire ddala munnange baŋŋamba Lamborghini zeeyo zitambuza mbiriizi. Mbu maawe mu America mbu waliyo emmotoka. Ever. Nga tekwatibwa jaamu. Bw'eba eyagala okuva mu kintu ne weeba mu kanyigo mbu yeekula bweti nedda saidizi. Twakusigira ekifaananyi kya America oyinza okugamba tewaliyo bamasiikiini ng'abali ewaffe. Gwe. Kati tuba tuli wano obudde bwa kusaafisa mukulu Lilian omusama najja n'agimutuuzaako ngamba tawero gye yeesibye. Ne basumuula zisoda wali okwesoza kwa ndindako bebi nawe toyaka nnyo lindako bebi nawe kati bulira kano ke kaseera akatuufu abakazi ke bakwatiramu abaami buli kyasaba naakifuna. Gwe kwata bbaawo omutayimingeko mweno time omugambe bebi password y'essimu ye eriki ajja kusomera waba tannakola ki. You want a new car? Kati munaye namugamba njagala motoka. Car in America. Ate ye eri mu America. I don't like that car anymore. Butuufu nze eri eya mu America si kyajagala yadde daddy yaŋŋamba ogishipinga naye njagala ongulire eya wano nga namba ya wano. In fact, just stick it right now. Baby tusooke tukimalize tulyoke tulowooze naawe nedda sooka okole ku byamunani bebi naawe. See, I won't mind. It's just 20 million Nze naira. njagala yange miliyoni 2 zokka. Yamutuna agamba gwe ogambye 20 wiiki There. 20 mitwalo miliyoni. Billion naira. Gwe ogambye miliyoni 2. Gwe omanyi kati nvaako nyimulukuse mbivuddeko Babe, sikyayagala nzikuse you give me 10 million naira. mbw azimbulukuse kati mpaayo nno miliyoni 10. Million. Ogambye miliyoni 10. Since I come down from the body. Omanyi sinsi yanvaako naawe bebi mbadde nsaga nvaako sikyayagala. Come down from the body. Come on now, babe. I was. Naawe bebi mbadde nsaga gundi koyogedde ku miliyoni 2 simanyi nkuweeke 10 vaako genda sula bulungi nzikuse. Miliyoni meka leka naawe naawe gundi gwe sula bulungi. Ate tonsembereza good night. Twanti nkuwadde akakodyo mbw awo oba osabira byonna by'oyagala. Tosabe ebinaazimbulukusa omuzimbulukufu wano. Omuntu ayinza okugamba ekigambo n'apatite neekufa neekufiira. Gwe miliyoni 2 kati enkeera. You don't go to work on weekends. Ati munaye bebi totera genda ku mulimu weekend ero kiki? Just ninako njagala osooka okwasaganya. Breakfast. Kati tolidde na breakfast? And eat some. Sijja kwagala bireke breakfast. Ndyoke munange sijja. No, you try it. Nawe bebi. When I come back, I'll have it. Okay. Kale kamala okomawo nja kulya munange. Just try it a bit. Kati baba bali wano. Oh. Lidia najja. I'm good. Madam Cynthia, good morning. Lyotya Madam Cynthia? Yeah, please make a cup of coffee quickly, alright? Kati laba ate wagamba ono bwamukolereyo kacaayi kyokka aganye breakfast ya mukazi we yawulira obusungu naga naye kala n'ekyuka. What is it? Bebi buzibu ki? Are you being serious? Ne gwe oli You serious? said you didn't want to eat anything. Are you weren't? Ogambye toyagala kulya kintu kyonna kyokka oli mugamba maidi akutegekere kacaayi. I don't understand. Sibitegeera. Always embarrass me or humiliate me in front of Mu you. butuufu lwaki omalamu amaanyi n'omalamu akensa kwegamba n'osoomooza n'ontyobola amaaso g'omukozi oyo olinga agamba ssebo nze simanyi kufumba simanyi biki bubuvunaanzibwa bwangu obwo. Mukazi yayomba. How long? We're definitely going to get married. So you should get. Saba abakazi gye bali abayombera obuvunaanyizibwa. I'm sorry. Kati ogaana otya okulya emmere yange abo banyuma.
Sorry. Ugana otya okulya emmere yange ssebo ogenze tonywedde caayi oyagala munywa ku mulimu nedda nze abalala nno teyeefiira nze kimponyezza okeera mu gundi kangira neebaka enkeera azuukuka ku mwenda. Mukazi wattu alwanirira mwami ono kati ye ayiri shuwa bano ababiri waliwo ekigenda mu maaso. Ali shuwa bano ababiri yamulumba Lilian. So wait, you call my fiancé by his name? Kati lindako lwaki bba wange omuyita linnya lye? Anti kuva buto ye Kenneth. By his name. Would you shut up your dirty? Negwe osobola okusiisa ku kimwakyo. When you see your brother, won't you recognize him? Kuva dde nga bulazo To be the oli wankebuka gwe kati nno guno guba ogusemba toddamu muyita erinnya lye owulidde you ever dare togeza to do something to come in between me and my friend. Ate singa okola ekintu kyonna ekyokumwesembereza ng'ogezaako okutwabula ggwe The next time I see you close to my fiancé, era olunakola lwenziramu okulaba ng'omusemberedde ggwe ogenda kummendekera stupid. Kenneth married this one, wahala go deal. Wabula ggwe kansabe Katonda aleme kuwasa kubanga tujja kuba tuli ku kyo owaaye nkugambye eki addage kati mukazi watu atandise okuteekawo ekibeerabeera yateebereza nti maidi ono ne bbaawe oba fiyanse we waliwo ekigenda mu maaso n'azimbula kusembera kati wulira What's that smell? Kyekibunya bannange. No! But nothing is smelling. Kiki waliwo omutima gw'ekiyitiko wano? That ring. Date nze ate sina kyempunyiza najja namu gundi gwokyuma You stink. Kiki gundi owunya unya toyinza kuwunya I have a very good. owunya toyinza kubeera ng'oleetera mbosi wo kyayi ng'owunya You call me a liar. byonna byekwaso gundi gw'owulira oyagala kumpiisa mulimba owooza onaaba nkugamba owunya ogamba onaaba nja kuyisaamu onono omukozi wano tewali yali amuyisizaamuko yadde oluyi gundi that I'm supposed to confirm that. Get out of my sight. kati fuluma nva mu maaso owunya n'okuwunya bino byonna bujja bwakubeera ng'amutebeeza okuba nga ye ne bbaawe waliwo ekigenda nayindaba byagiza nayize akyuma kalugezigezi lutalo lwa laavu gye tulaba ejoske kati munange biggwerawa katulaba atebwa gyebigwera mukazi wattu ng'ali wano awujjadde muko yeebase akooye nyumba nene waggulu ne wansi gwe kino How dare you sleep on this couch? oyinza otya okwebaka mu ntebe zino But it's chicken. zino entebe za mukomba bokisi za mukomba bokisi Man was a bit tired. awe madde nkooyeemuko just nti kampummulemu ntandikira You've not even made the vegetable soup. I negwe shoot me. tonnankolera na supu wa mutere gwe nkugambye oli wano gwe I'm not done with you yet. kati nno sinnabaako we naabadde naawe situka olongoose toddamu n'okutuula mu ntebe zaabo kakasi ssebo katandise oteekawo olugezigezi n'abakazi mulina engeri gye muwambamu mbusebe omukazi waayingira amaka gabagage kale ize gammwe mwagala nno kati kutandika kujjayo biso gammwe mpanise gammwe naye ate olugezigezi lulina okubaako ne werukoma nze toyingira nnyumba yange essaawa 9 size emmotoka nga timulina kaadi zaazo banaye empanise nkivuddemu kafuluma bubi gwe kiki ekibadde Mercy, I don't like troubles. Or, you know, mama nze saagala kubaleetera bizibu at this point, I think I just need to like leave this. ekituufu nze mpulira n'omukozi yandibadde ava mu akoze eki Lillian, I'm paid. Ma, can you believe that she hasn't given me anything to eat? mama okimanyi nti no Lilian okuva ku makya tannampa kintu kyonna kyakulya She doesn't let anyone. ne mu butuufu mulyangamba nti notanjagala simanyi sirina kubeera mugana amaka mama nagamba bo balina eki kingayinza atya Lilian mama mpola Did you know what? She literally made me wash my clothes in my. kimanyi oyo kennyini ankasa musimanyi neeyoleza engoye zange si mukozi wange mukozi wammwe Lilian jangu wano Lillian! owaaye Lilian Lillian! Ma! gwe nakuyita emirundi emeka maama najja mukazi wattu bamuwaayiriza bingi How dare
dare you disrespect? Kale oyinza otya okutyoboola mukazi ono? Mukamaawo. How dare you starve my son's wife to be? Nkubuuza lwaki omulumya enjala muka mwana? None of that happened though. Maama tewali kituusewo ku ebyo bibi. Ekyogamba omuyita mulimba omuyita mulimba gwe mutuufu kati nzikize. Maama oyo bw'atyo ate era yangambye nti najja kumpayiza mbwe era ne wana bagamba temujja bbikiriza. Kyagambye kituufu. I think these privileges you are enjoying in this house. Negwe kirabika eddembe lyetukuwadde mu nyumba eno lisusse. Ever complains about you again. Kati nno ono kaddamu nakwemulugunyaako ogenda luzinga omulimu. Break those wings of yours. Nja kumenya ebyo ebiwawaatiro by'ozimbulukusizza mu nyumba eno tomanyi n'abakama abo. Yamutunira n'agaana akantu kano. I'm sorry, madam. Kale nsonyiwa nnyabo. Omugamba mwetondere ku mpale. Kale okusonyiwaako kuli ku probation. Ever she wants to eat for her. Kwegamba apology on probation. Yes, ma'am. And fast too. Gwe ky'omanya. Embeera eri wano bujja lutalo lwa laavu. Tetunnamanya ddala ekituufu bali mu relationship bano ababiri oba. Omukazi ono alwanirira ddembe lye ye nannyini nnyumba eno maama amukakasa muva Bulaaya. Bano baba basama babakwata bulungi. Kubanga biba bibebe mbu tebimanyi kuwalana kati yadda mu buliri n'atumbiira. Hey baby. Ndeka naawe nze tunkwatako. Kubadde ki? Buzibu ki bebe? Is it not that your maid? No, but now. He's maltreated me the whole of today. Your maid one. My banana ngeri jump system on nakululamba. She literally stabbed me all day. You go up. I know me senjala natampa me. Na yo njogerera gagamba ganji wano ngaya yogede biton. Simayende lukadde. Lukayaju. I see your light. I can't see your light. Sigamba nti no oli mulimba nesi musuubira kubeera nga ayinza okola ekintu ekyo. She did okay. Byonna bikoze. Unless you're trying to call me a liar right now. You're trying to. Utufu kati gwe naawe mpita mulimba. Ne mama mugambye nga tabikkiriza. Change, you know. Oba tosobola afunya ngumbi wavuna tetenkanyiriza waawo obuziga bw'ekirogo. Tosobola afunya ngumbi kwerwanira ntalo. That's how she wants to get me. Tetenkanya obuziga bw'ekirogo. Mwana muwala yabutetenkanya. I said that. Byonna bye yayogera ng'ettaka ttono. Mbowaaye yagambye nti natamwagaliza mu maka gano era tojja muwasa kikafu. Yagamba ate nawe aba asusse waalina okoma namulumba. Laba njagala bamumpeeremu kolevo naye ajja kiwuli alina ofulumaano kati ono n'amusalako. Ndeka gwe naawe tolina kyo gwe. Why did you disrespect Cynthia? Lwaki mukazi wange omutyoboola? Naawe byagambye gundi njogera naawe tolina gy'olaga. Ye ate ki obadde ky'omukono? Oyo kennyini ankubye nga nkubisa ekisiimuula omukono kwe kulunguula. Okakasa kyogamba kino akikoze iye. She said you disrespect. Kati naye ate agambye amutyobodde. My friendship with you. Gundi I'm going to take a man. Ebyo byonna bulimba muli agamba muno simanyi ngenda kukutwala. I will. Okay, I understand what's going on. Kati bambi n'ategeera ensonga. Please, I need this job. This is how I take. Butuufu nze guno omulimu ngwetaaga kubanga gwe gundabiriza maama mu kyalo. Saagala luzinga mulimu obukwakuze bantaddeko ne maama bulalamu. Even raise her hands on me today and I can't even remember the last time. Butuufu ne maama agolodde omukono okunkuba ng'ate abadde aludde ebbanga tasobola na kujjukira lunaku kanzije ono bagenda mutagaza. Oli amugambye ono bwe buzibu kati ate n'ono ashwala ate watuuse ono ng'alina ebizigiro n'amanya oli bwe buzibu kati oli ali ku pressure abannange oba kati bigenze bitya aba baluvumye n'akomawo. Bebi agenda agambye ati anjogeddeko biki? So much. I went downstairs to get the mbadde to backstory what happened. Ngenze ku eyo kunoonyeza kiki ddala ekituufu ekituuse okyogamba nnimbi. Cynthia, stop it, right? Stop. Wabula Cynthia lekerawo okwefuula. Bunira obumu abo mmanyi bw'otemereza obuuso ng'oli mu kwedimbiikiriza wano. And I've never seen her disrespect any. Oyo omukazi mumanyi tasobola kutyobola muntu yenna yadde munyeera aba akyadde wano afukamira n'amubuuza. Owulidde? Did I leave you? No. Do I love you? Kati owulira
muni olowooza nti nomwagala ate nga gugwe njagala kati jjawe ebyo ebirowoozo byo oleme kulowoozaamu nno omukazi otandika omusiga enziro naawe bebe kati ampa so much. I know you hate our closeness. I know that, but listen. Namugamu naye nkimanyi toyagala kubeera nga tuli kiroozi nnyo naye naate tuteekawo katemba mbutuufu sisobola kuluuzinga gwe njagala sisobola mbwate ngobe gwe nsigaze ye oli mulungi ofaanana Abamerika n'akawaana akatiike ne kakkiriza Lutalo lwa love ye film gye tulaba akatundu akasookera ddala so nga nagambye nyuvu nnyo nnyini ddala okamala ejjudde amaziga mu maaso awo njagala tumanye biggwerawa badda mu butonotono n'agisumulula wuzigan wuzigan yonja gikukuba obudde ne buziba enkeera. I think after your food kati I really enjoy Lilian's food. Namugamba maama ng'oggyeko emmere yo ekituufu eya Lilian naye ewooma. So full right now. Pulya sola nakukkuta kati. Waliwo gwe kiruma buli we bawaana Lilian. Mom, this food is tasteless, okay? Maama nze n'emmere mpulya nga tempomere oba ayogera biki? Don't say that. Lwaki oyogera bw'oti? It tastes good, Mom. Emmere nnungi. Really? Okuva edda gye balyako. You know what? Ne maama omanyi? I should probably cook for the family tomorrow. Mbutuufu kirabika enkya mbafumbireko mulyoke mumanye. Tasteless meal. Ani amanyi okufumba? To taste your spec. Yo ate njirinze kubanga erabika okuba supesuro. No, Mom, I can't eat this food. Mbutuufu maama eno nsobola girya kubanga ya mujjawe mu birowoozo bye yakimanyi oli mujjawe oba tosobola kulya after all mbadde sinnakkuta bulungi kanjeeyongeze maama tetulina mbwa yakuwa mmere eno leka njirye tetulina kwonoona mmere ensufu bwete kale maama muwulire Lilian owaye gwe ki Lilian Nikene okola ki omuyaya ali emmere bw'agiwaanirira waliwo be kiruma yamanyi kyakola kiri kkulu n'abakazi n'obujja bannayo obujja bwambala mmwe tewaba budde bwa kunoonyereza nsonga sikye kirina ebita ebineneneneko ekituufu naawe kennyini weeraliikya n'ogamba ebita mazire bino tebituleetere obuzibu mukulu akyali ate nona amaze okulya kwata lekeraawo ssebo Just stop. Okay. Mukulu mwababiri mulekeraawo mbikoye kati mukazi wattu abatambula ng'ali ku ssimu munnaye nakugambe nja kuba nga nkoma we waka kumbe nawe watomera ate omuntu ku ssimu ono gwe yatomera tazanya gwe kino nkukubya ate nja kwongera oyo oli mu kutambula wano n'otambula omagaladde oyogera ku ssimu oli mu ssiru gugu nikukoze ekyo nkubye kyokazire kyenkukoze nonkuba tolaba nti mukambwe ono gwe yagwako yamusala olugi kati okudda ku Lilian ayina ebizibu bye I mean sinsiya omusama ayina ebizibu wali wamubanja gwe naawe mpa sente zange golowooza okudduka ewuwo nojja eno nowekako olowooza mba sijja kulaba mpase nanyonyola byanyonyola tujja byogera kati kumba obuzibu nga buli wano laba ate omukazi ono naye watani Lilian n'abayitako ono natyamu gwe nawe mpa sente zange mpola kale kati kansooke nkuweereza ekyetaano wano genda nja zikuweereza wiiki ejja bambi sooka okkirize kati omukazi ono we batandika okulaba nga waliwo byakukuta nabyo kiba ki kano kwegamba kino kinaaba kyekwaso kya Lilian okutandika olutalo sinsiya amaka gamuleme kale nzi konfaminze zituuse kati wiiki ejja njagala sente kati no tojja linda nze nkukubire kiki ekigenda mu maaso wano alo ebyo nebiddako kabitutubira bate mu firimu eddako ekitundu ekyokubiri nakyo kyafulumye dda ate era weekiri wano weekiri wano okona bukoni mukaniafanyika kyano noba ng'osobola okulaba paati endala zonna byonna ebyaddako bagiyise olutalo lwa lava akatundu kafe akasookera ddala bwe katwe kagenze ate kola ku kyokulayikinga gundi gw'osirike njaga tulabe ensonga zino ziggwerawa
mu ngeri ey'enjawulo ate mbategeeza nti no ba besties tulina ekigenda mu maaso osaawa yakufuna family gurupu tugenda kuba ne families ez'enjawulo abantu nga 14 kwa 2 nga muba mu gurupu yammwe amuba responsible okwemanya okusingako awo ate era n'okuyambibwa kwegamba omugaso gwa family mu ba besties kwe kufuna abantu abakubeera close to follow you up ayoke gundi afiiriddwa twagala muyambako obuzibu bwe buti gundi mulwadde family yo yesooka okuvunanyizibwako then abalaba vijje JoshKs besties ne bagoberera osegedde munange kati munange ekyokukola okimanyi oba oli mu gurupu ekyokola okimanyi kyetaagisa ki okufuna family ku screen yo baba besties ate mu maaso awo nja kuba nga ntandika kutumira families naye nga mbaganye ebitegambika era ebiteekanika ekimyo boy vijje JoshK